gye buvuddeko omukulembeze w'eggwanga yakola enkyukakyuka mu ba RDC n'abamyuka baabwe era nga bangi batandika dde okukakalabya emirimu gyabwe mu bitundu gye baatwalibwa. Olwaleero bannakalungu bakoze akabaga akasiibula abadde RDC w'ekitundu kino Pastor Caleb tukayikiriza n'okwaniriza RDC omujja Pade Kayondo nga minisita w'amazzi n'obutonde bw'ensi Aisha Sekindi yabadde omugenyi omukulu. Bw'abadde ayaniriza RDC omujja Pade Kayondo, minisita Sekindi amusabye obutenyigira mu ntalo kubanga abakulembeze Kalungu baagala nnyo entalo. Sijja kudda mu ntalo oba oli alwagala oba talwagala. Oba muntu wa NRM, oba wa People Power, oba wa RDC, nina okutambula naye. Ekitutwawula y'ensalo 226 bagende ewaabwe nange nzire ewaffe kati tuli mu buweereza bw'abantu. Njagala obeerewo ng'osobola okubeera n'omutwe gwo kuba Katonda yali mugezi okukuwa nga guli gumu ogusazeewo oba ogunsalidde nga gunsinga neenoonye wa weetereeza. Ssentebe wa NRM mu disitulikiti y'e Kalungu, Engineer Haji Kiganda Twaha Sonko ategeezezza abakozi ba gavumenti abaleetebwa mu Kalungu okukola ebikulaakulanya Kalungu kubanga bwe bakola obubi NRM yenenyezebwa. Obukulembeze bwa NRM bwankizo nnyo mu kumanya ebikolebwa. Ate bwe tuba tuzze gye muli tuba twagala just information. Abantu baffe abali wansi tukakase nti bafuna obuweereza. Ssentebe wa disitulikiti y'e Kalungu, Nnyombi Mukiibi Kamadi yennyamidde olw'ensimbi ennyingi eziggwera mu bakozi ba gavumenti ate ng'ezikola emirimu ntono. Nina departments abakulu abamu ze bakulembera ng'emisaala abakozi gye bafuna abatuddawo ya miliyoni 2 mwaka naye ng'ate budget gye baddukanya ya miliyoni 2. Kitegeeza basiga miliyoni 2.5 ne banogawo miliyoni 2. Bannamawulire nga bakulembeddwa mu Sennabulya baagala alina Nsubuga Muzaffalo n'abalala beebaziza RDC Pastor Caleb tukayikiriza olw'okubanguyizanga nga bakola omulimu gwabwe. Kubanga buli kantu konna akabadde kabeerako nga katekinga poliisi mu disitulikiti nga ffe atutemyako. Sebo RDC omupya twagala okuloopera nti ozze mu disitulikiti naye nga RDC oyo abadde atutegeezaako kino kiri wano kino kiri wano. Sandra Namudiba, omulamuzi wa grade 1 e Kalungu, agamba nti asaaliddwa nnyo Pastor Caleb tukayikiriza kubanga babadde batandise okukwatagana mu nsonga ez'enjawulo okuli ez'ettaka n'endala. Tubadde ne good working relationship ne Mwami Caleb nga bwe mukubira asobola okunnyambako ku nsonga ezitali zimu naye nankubirako n'angamba waliwo this issue. I know and I'm sure that with the new RDC he'll be able to catch you up on some of the issues we've been handling and we'll be able to have a good working relationship. RDC wa Kalungu omujja Pade Kayondo yeeyamye eri abantu b'e Kalungu nga bw'atagenda kulwana ntalo z'asanze Kalungu kubanga tasuubira kuzimalawo n'alabula babadde bamwesunga okumukozesa ensobi nti beerimba. Sijja kulwana ntalo zammwe. Terms of reference ezange zirikiriya naye sikulwana ntalo z'e Kalungu. Muzirwane muzekusize kubanga zisiri wano lubeerera. Ye abadde RDC wa Kalungu Pastor Caleb tukayikiriza nga kati atwaliddwa ku disitulikiti e Sembabule ategeezezza abakulembeze nti balina okukimanya nti balondebwa Katonda n'okukimanya nti balina okwetegekera obulamu obupya nga bavudde mu bukulembeze oba obuweereza. Kubanga obadde onywa caayi ssaawa 4 ojja kusigala ngo bakugyeko emmotoka. I plan for myself for soft landing.